oli ku Bokati TV. Leero enkya ne luli Bokati TV. Butalevo oli ku Bokati TV. Mina height nga bulijjo nkwaniriza webale okubeera nga weekumidde ku Bokati TV. Nkwegayidde yongera okubeera nga subscribinga. Invite your friends to invite their friends. Onako olwaleero nkomyewo mu program yaffe ennyuvu gye tuyita Love Doors. Mweno program tutambulira mu mukwano kweyagala bweyagazi twakoowa entalo. Kakati noli eyo ino omwagalwa wo omulungi, mama wo asobola okubeera omwami wo, asobola okubeera ow'oluganda oba mukwano gwo. Njagala leero tutunulire ku nsonga zino wammanga. Okoze otya okubeera ng'okuuma omutindo gw'omukwano gwo? Ku luno nno njagala twogere ku bagaana omwami n'omukyala. Okoze otya okubeera ng'okuuma omutindo gw'omukwano gwammwe? Point number eno esooka gye njagala tuyitemu okusiima. Learn how to appreciate. Okoze otya okubeera ng'okuuma omukwano gwo? Kola ekyenjawulo obeere ng'osiima munno. Banange tubadde mu mukwano, twazaalibwa mu mukwano, tuguwangaaliddemu, naye eddiro wali osiimye munno. Birowoozeeko ogambe naye omuntu ono ankoledde kino na kino. Tumaze ebbanga bweriti ne bweriti. Naye musiimeko. Learn how to appreciate your friend. Learn how to appreciate your wife or your husband. Kera kumacha ogambe omwami wo ne mukwano. Tata gundi, munange njagala nnyo engeri gy'oyagalamu abaana. Webale okubeera ng'oli taata omulungi. Obalabiridde, obasasulidde school fees, onjagadde oyagadde ne family yange. Tusiime. Ogenda kulaba ng'omukwano mu butuufu ogukuumye bulungi kubanga ekyo muno wo kimugamba ali eyo bannangoloza tekimusanyusa. Tuyige okubeera nga tusiima. Tuyige okubeera nga tukwata bulungi abantu baffe. Musiimeko, mugambe yo obugambo obwo oba bwagala. Mugambe honey, I love the way you call me in the morning, in the evening. Omugambe mukwano nkwebaza kubanga onkubirako n'ombuuzaako nga bwendi kinzizaamu amaanyi. You know, omukwano gugenda kubanga gutambula bulungi nnyo nnyini ddala ate ogenda kubeera ng'ogunyumirwa. Ne munno waawo ogenda kubanga omuzzaamu amaanyi. Mikwano njagala tubeere nga tunyumirwa omukwano owatali yadde okwejjusa. Point number 2. Yiga okubeera ng'owuliriza munno. Munno muwulirize mu ngeri ki? Engeri nnyingi nnyo ez'okubeera ng'owuliriza munno. Mutegeere. Omanye nti omuntu wange wamalanga ebbanga bweriti nga tannaba kunkubirako yadde okumpereza ka message. Mu butuufu waliwo ekikyamu. Mutegeere ate era obeere ng'omuwuliriza. Ogambe nedda. Omukyala ono wankubira essimu essaawa eno yadde ndi busy ntya. Tamala gankubira waleka waliwo ekitali kituufu. Mwetegeere. Ogambe nno mami tatera kumpereza message. Olaba mpereza message nga ngamba njagala. Let me rush to her. Ndaba agamba ki? Tova mu bantu bo kubanga omuntu akwagala yakubuulira kyayagala ate n'obeera ng'okola ki? Omuwuliriza. So, mu point yaffe eno ey'okubeera nga tuwuliziganya, olina okubeera ng'otegeera munno. Omuwulirize. Otegeere ki kyayagala. Kitegeere kyayagala ate okikole kubanga omwagala. Ate naye era akubuulidde because akwagala, takwagala takugamba. Moving on nakola ebye nga takubudde nakubuulira. Naye omuntu wakeera kumakya nakugamba, honey, you know what? You did ABCD. Ate tekyansanyusizza. So ogenda kwetereeza naawe mwennyini okyuseemu. Ojja kukyusaamu kubanga omwagala. Kuba naye akedde kumakya nakugamba naye mukwano wakoze bwoti ne bwoti ne bwoti. Kintu ekyo mu butuufu tekyansanyusizza. Mugenda kumaliriza point zammwe ezo ze mwogeddeko oba abadde olina ky'okoze ekitamusanyusizza. Ajja kwetonda. Ajja kuwuliriza naawe omuwulirize mubeere nga mukoze mutya ensonga muzivunuse. Point endala. Fuba nnyo okubeera nga munno omwagala awatali bukwakkulizo. Beera n'omukwano ogwo ogutaliimu bukwakkulizo. Omukazi ajja keera ku makyafu ne accident kaboda kamukube. Fesi efuna obuzibu kati minanga fesi gyayinanga passport mbutuufu kaboda kakere ku makya kankube. Omusajja yeekyanga agambe nali namwagalako lwa bulungi bwe nga takyalina gyakulaza. Mukwano ekyo kikyamu. Yagala omuntu nga toyina kakwakkulizo konna no matter what ng'ojja kubeerawo oba abadde ki ng'ojja kusobola okufeesinga ekizibu ekyo nga muli aba. Omuwulirize, omubeererewo ate omuyambe, oyimirirewo ku magulu gaabiri ogambe no. Ono omuntu wange tutambudde olugendo lwaffe okuva ku A. Nina okubeerawo mu mbeera yonna so si kubeerawo ng'omuntu gw'omwagalako bibye. Abawala tutera nnyo ekyo tukikozesa. Noyagala omusajja because alina ssente.
ne kankubule musajja yajakera ku machafu n'obuzibu nga tosobola na kuvaayo n'oyimirira n'ogamba mbu musajja wange togenda nga na mu mukwano na muntu gw'otawulirira mu mirembe nga tomwagala ng'olaba jakera enkyate certain point akuswaze oba obeere ng'owulira ensonyi okubeera ng'omwogera mu bantu nti yewuwo totawaana. Ntera nnyo kigamba abawala ne bagamba omuntu oba ng'omanyi ajakera ku makyakuswaze yimirira omusajja omutunuulire omwetegereze. Bw'oba omanyi bujja ku makya wejjuse enkula ye wejjuse ki bireke totawaana mumalira budde naye takumalira budde. Ne bw'oba owulira ng'omuntu onaabeera naye olunaku lwennyini lw'osoose omusisinkana kitwale mu mutima gwo ate omanye embeera yonna bw'enaabezze ojja sobola okumubeererawo naye ajja sobola okubeererawo. So tubeere nga tuyiga okubeera nga tweyagala nga tewali kakwakkulizo, tweyagale nga tuwaddewo enkenyera obeere ng'oteekawo omukwano nga guli free buli kimu kibeere nga kimuvinga bulungi. So sigamba mbu ati omusajja kata kyalina ssente nze nedda bannange n'otambula n'ogenda eno n'otandika okukola ebizezeze emikyamu. Yagala omuntu nga toyina bukwakkulizo bwonna bw'otaddewo mukwano gujja kubeera nga gukunyumira. Nze nno mbeera nkigala Mina Heights. Tovaawo ku Boka TV beera nga osubscribinga n'okubeera nga osharinga. Invite your friends to invite their friends. Oli ku Boka TV leero enkya na luli. Boka TV